tuli mu kwegezesaamu engeri gye tusobola okuziyiza abantu abanaleeta obuvuyo naddala nga tugenda kuyingira mu kalulu ak'omwaka ogw'2026. Mu mawulire ge tulinawo waliwo okutya obunkenke n'akasattiro ebiguddewo mu bitongole ebyokwerinda. Bino byonna bigenza okugenda mu maaso nga tulekedde akalulu ka 2026 akamanyikiddwa nga protestive vote. Kati wulira ebyama ebikusike ebiri emabega wa poliisi okukola bino byonna byolaba bo bibagamba mbu beegezaamu nga bwe bayinza okubeera nga bataasa oba oliawo abantu ababa beekyanze mu kalulu ka 2026. Mpuliriza bulungi, nkusaba otuule okwate peeni n'olupapula. Endagaano enkambwe ezaakolebwa wakati wa Mwami Museveni n'amagye, poliisi n'abamu ku bituyita abali ku ludda oluvuganya gavumenti zimaze ne zizuuka ebyama bifulumye ne bijja ku mmeeza. Kati okutya obunkenke ebibiina ebigguddwawo ebyenjawulo omuli n'ebyabakazi nga Stesha Mayanja byonna byali mu ndagaano. Kati okutandika n'olwaleero ampuliriza akeetayiriro oba akeetegeekerero aka Mwami Museveni yessaawa atandise okutuyana mu State House. Kimaze okukakasibwa nti essaawa yonna Mwami Museveni ne Gen. Muhoozi embeera yandibaddugalira oluvannyuma lw'omusango ogwakkoni ogwawaabwa era nga abasajja baatuuse ab'ekkooti ey'ensi yonna oba gite International Criminal Court nga balaba abantu basusse okusindika messages mu komenti eza kooti eno nti Museveni ye kkoni. There is no kkoni, Museveni is kkoni. Abasajja bano bawaliriziddwa okuggyako oba kyetuyita to disable okudisablinga komenti ez'oku mukutu ogwa kkooti y'ensi yonna nga tewali muntu n'omu asobola kubeera nga asindika message yonna oba omuntu yenna asobola okubeera mu komenti n'akomentinga. Abantu bonna okwetolola ensi yonna obwedda bakomentinga there is no kkoni, kkoni is Museveni. Kaakati nno ekkooti y'ensi yonna nga bamaze okubeera nga badisablinga komenti eno oba komenti si zino, waliwo abasajja abanene ababedde ddala nga bano bava mu ggwanga erya Amerika baakoze ekitakolwangako, baakoze ekigambo ky'ogenda okubeera nga owulira essaawa eno yennyini olunaku olwaleero. Nze Eke Master mukwano gwange mpuliriza, nja kukusaba n'obombe firi eno sooka ogimpere ekigalo kubanga bw'ogiwa like kigiyambako okudduka emisinde egya yiriyiri okutuuka buli wamu kubanga ffe twasalawo buli gumu ogwaffe tugukola. Abasobola okutontoma batontome, abakola mawulire nga gano tugakole, abasindika message bagisindike. Eno poliisi gy'olaba eya Mwami Museveni egezaako okulaga mbu bwe banaataasa abantu mbu nga basaze okukola protestive vote mu 2026. Katandikire mu ndagaano nkomewo. Basebo ne bannyabo, waliwo endagaano eyakolebwa wakati wa Mwami Museveni n'abakulembeze bammwe bwe mwayitanga aba opposition. Eno breaking news nsaba buli munnayuganda yenna emutuukeko. Gano masu nze nga linanzekka nga sinaba biki ebyali mu ndagaano. Nkusaba okakasa nti vidiyo eno ogitambuzizza ng'etuuse ku munnayuganda yenna. Giteeke mu WhatsApp group za family yo, teeke mu WhatsApp group za katale gy'okolera, teeka mu WhatsApp group za community mw'owangalira. Okakasa nti atali ku TikTok at least ajja gifunira ku WhatsApp. Gikyuso gijje mu video gise mu audio. Okakasa nti ne jjajja wa jjajjaawo ali wansi mu kyali wasemba asobola okuyiza audio eno nafuna message eno. Baganda bange, byomona byemulaba bikolebwa essaawa eno ebigenda mu maaso nkakasa bulungi nti buli omu abiraba, atabiraba at least obiwulira. Omuli okuwambibwa n'okusibwa kw'abakulembeze ba NUP, abawagizi ba NUP awamu n'abo bonna abakwatidde NUP bendera. Mwawulidde ebyabadde e Kasese, abakulembeze ba NUP baaganye okuba nominatinga. Mwawulire ebyali e Katakwi, abafuna kadi bonna bawambibwa. Mwawulire ebyali Mwaluwa eggulu, abafuna kadi za NUP bayitibwa nga babawa sente miliyoni nnyanya buli afunye kadi okubeera nga bakola ki, nga bava mu reesi. Byonna ebyo bye muwulira ebigenda mu maaso biri mu ndagaano. Museveni yakola endagaano n'abo abakulembeze bammwe be mwayitanga aba opposition.
nkakasa bulungi mwalaba Mpuuga we yakolera kya alliance kye bayitanga Smile Democratic Alliance mwe yatambulira ng'agenda asisinkana buli mukulembeze yenna eyali amanyikiddwa nga opposition okujjako waffe okawa atajja buli ka office yakayingira obw'abalukyamuzi obw'abano simanyi basimbwa bani bonna yabayitamu ogwo nno mulimu gwamuweebwa Museveni ng'ayitira mu Anita Amongo nga Mpuuga alina okusinkana bonna abadde bakolanga abo opposition bulijjo nga Museveni abeetaaga alina okwogera nabo babeeko bye bakkaanyaako n'endagaano gye bakola butya bwe bagenda okuyambagana bo abeeta abo opposition awamu ne Museveni balabe nga basobola okulwanyisa n'okufugaza n'okukakanya NUP. Wulira ebyali mu ndagaano. Museveni asisinkana abasajja abo n'abakazi abagamba bannange mwenna ekigenda mu maaso mukiraba NUP yayongedde okubeera ey'amaanyi okusensera eggwanga lyonna n'abantu ogikkiririzaamu naye kino tebali mu kulwanyisa nze nzekka wabula nammwe abadde bakolagana nange n'abasuubiza nti singa bafuna omukisa ogunzija mu buyinza nkakasa bulungi nnyo nti nammwe temugenda sigala nga bwe mubadde n'abagamba olaba abasajja bano babeegobako nga bakyanoonya buwagizi nga tebanafuna buyinza naye mukubemu akafaananyi singa bakwata obuyinza kyekigenda obbatuukako Uganda egenda bafundirira n'abagamba nga tewali kyakkola ekyokukola kiri kimu nti tulina gatta ttiimu amaanyi gaffe gonna wamu tulwanire wamu okulwanyisa NUP abigamba Bampuuga Bassemujunganda ba Elias Lukwago bano simanyi bano ba Abedi Bwanika bonna nga batudde nga bu office bawe n'obubiina bina bwe mumumanyi ababuulira ebigambo ebyo muwe bakkanyako mu ndagaano abagamba tebamusimbako bamukakasa nti bagenda musimbako president yenna okuva mu bibiina byabwe Yesu akyolaba nti ebibiina byabwe tebirese president wadde n'ogu alese azenga president ye Mau nga bw'oyinza okugamba nti omwami omukyala yeesimbye ku bbaawe balabe ani anatwala obuyinza bw'amaka olwedde ng'ate ono omukyala oli ye mwami kati ye Mau ne bagamba ate tetujja kuleka leesi kubeera wakati wa Museveni na Bobi Wine fekka ne baleeta obusajja nga Muhammad Nsereko obutamanyikiddwa nga bakamanyi mu constitution gikakiikirira ne baleeta ebisajja nga bimunyagwa nga bakimanyi Kawempe na Mulago tewali walaji bakimanyi just kujjuza about paper kugifuula busy ne baleeta bano bannakato n'abalala nga Bampuuga bonna babalise bwe mwali musubira nti be bajja Museveni yabagaana okwesimbawo ng'abagamba mulina abawagizi abayinza okubawagira abatono abo be mulina bwe muba temwesimbyewo bajja kuwagira nze n'olwekyo butakendeeza kubuwagizi bwange okunnyongerako ku buwagizi bwennyina mulina buteesimbawo kuba pulezidenti ne bakikkiriza nabo ne bamuwa okwakuliza obwabwe bamugamba okay naffe twagala otukakase nti mu butasimbawo kuba pulezidenti ebifo bye tugenda okwesimbako naye twesimbye tukakase ng'okozesa amaanyi go n'obuyinza bwo nga pulezidenti tulina okuwangula ebifo ebyo n'abagamba ekyo mbakakasa nja kikola byonna bye mulabikolebwa essaawa eno biri mu ndagaano waisa okwesimbawo Nakawa gwe yeesimbyeko ali mu kagulupu k'abo abasinkana Museveni waisa baba balina omujja waleme kwewandiisa abeere nga ayiseewo an opposite era njagala okulabula mwenna aba NUP abaagala kaadi okwesimba kuba MP ng'ekifo kye weesimbye ovuganya na Mpuuga ovuganya na Ssemujunganda ovuganya na Mukaaku ovuganya ne Mabike ovuganya ne Kasibante ovuganya ne bonna nga bwe mubamanyabo ovuganya ne Lukwago lindi ebintu bino wammanga eizo okukwata n'otewandiisa bw'oba weewandiisiza balina okubba akalulu mugenda kulaba ebyewuunyisa nga poliisi eri bize mu kuyamba bemuyita aba opposition okubba akalulu bulijjo poliisi abadde ekola nga ebbira NRM mugenda kulaba kuba poliisi nga babbira Lukwago akalulu mugenda kulaba abapoliisi nga babbira Ssemujunganda akalulu mugenda kulaba abapoliisi nga babbira Mpuuga akalulu kubanga ekyo kiri mu ndagaano Museveni yabakakasa balina okuwangula ebifo bye beesimbyewo kyovola n'emirambo gyonna gyali gyafa bagizuukizza Bakasibante Moses bano ba Michael Mabike simanyi ba Mukaaku wakina simanyi baani oyinza n'okulaba kana akasajja kakomyewo kana akoogera oludikya mwena okaze keesimbye okuba MP kubanga ezo zonna maiti bazizuukizizza zikomewo ebyo byali mu ndagaano eyakolebwa kati ebituuka ku bawagizi baffe n'ebituuka ku bakulembeze baffe n'abo abafunye zikaadi biteeketeeke
biri mu ndagaano eyakolebwa. N'olwekyo njagala eno information etuuke kuli Munnayuganda yenna nti luno olutalo luli wakati wa Museveni n'abakozi be mwayitanga ab'opposition awamu naffe Bannayuganda baagala enkyukakyuka. Tolimbibwa Ssemujju nti wankyukakyuka tebageza tebakulimba. Tolimbibwa omuntu yenna azze independent ndi wankyukakyuka tebakulya ssente. Tolimbibwa omuntu yenna ayise mu kibiina kyonna nga si NUP wankyukakyuka tebakulya ssente tebakulya ekinusu. Awo bonna bali ku ndagaano ya Mwami Museveni gye yabakozesezza nga Mpuuga gwe yakozesa okubakuŋŋaanya bonna batwala mu meeting eyo gye bakolera endagaano eyo. Gano nze nga linanzekka just gwe gatambuze butambuza bwatuke kuli Munnayuganda. Ndagaano ya Museveni gye yakola n'abakulembeze bammwe be mwayitanga aba opposition. Tugenze ku kitundu ekyokubiri nga sinababula biri mu kitundu kyakubiri. Njagala buli yenna eyabadde alina okubuusabuusa ku kitundu ekisooka nga mbanyumiza endagaano ya Mwami Museveni yakola n'abakulembeze bammwe be mwayitanga aba opposition. Jjukira nti ekibiina ky'Abalukwago kyekimu ku biri mu ndagaano ya Museveni. Nabagambye mu ndagaano gye baakola Museveni yabakakasa nti alina okulemesa buli eyeesimbye mu kifo ekimu nabo we bali. Either mulemesa obutamunominatinga oba okumubba akalulu n'atawangula. Buli gwe bawamba mwategedde omusago gwamuteekako gwa parade. Babagamba eyo bagita joint file nti tebasobola kuwuliza musango ogwo nga bakyalina abalabe bakyanoonya okubagatta ku file eyo. Tetumanyi bagenda bamalayo ddi bawuliriza omusango ogwo. Wabula tetumanyi nti obudde obw'okugenda okwewandiisa ku Electoral Commission bo buweddeyo. Kyebinakkira ng'obudde buyiseeko obw'okwewandiisa ku Electoral Commission bajja genda okubata nga tebakyalina bwe bayinza kwesimbawo nga bamaze dde okunominatinga abalala be badde baagala bakole ki bayitewo. Kati gwe ne documenting ebyekisiru ng'obuusabuusa byenkunnyonnyola. Kati uze ekitundu ekyokubiri nkuwulira ekiddako. Mu kitundu kino ekyokubiri njagala mbajjukize omukazi gwe bayita Namyalo Kadija ng'ali wamu ne babuyabuya banne baagenda ne bakuŋŋaanira erubaga we bakuŋŋaanira ne bakola ki ne bendoosinga Solgane gye bagenda okukozesa mu kunoonya akalulu ka Museveni gye baatuuma nti settle with the best, Museveni is the best. Bwe mbanga mujjukira Solgane eyo gye basooka okulonkinga nga gye bagenda okukozesa. Oluvannyuma lwa Museveni okulula ne bano ba Lukwago n'abalabo n'abanyabufuzi bye mwayitanga ab'opposition yabagamba nti ebintu bye mufunye oba ebyobugagga bye mufunidde mu gavumenti yange mbakakasa singa NUP etwala obuyinza temugenda bisigaza. Bano abavubuka baagala nnyo accountability. Oba kitegeera buli omu ne yeebalabala byalina Bampuuga obugagga bwe balina amasomero ge balina zi university Balukwago ebizimbe balina mu kibuga Kampala bye mutamanyi nga biyitirivu obungi. Okumanya abasajja abagagga balina ebintu bingi. Njagala ombulye Lukwago mu myaka mu bisanja bisatu byabadde Kampala nga Road Mayor talina wadde ka ambulance akamu bwe kati kayinza okulaga abantu nti yakagulira banna Kampala kabayambeko in any emergency tekaliwo. Talina wadde ekimotoka ekiyala kasasiro kyagulira banna Kampala kibayambengako in any emergency tekiriwo. Tolina kyoyinza kusongako nti kino ekikalu kikino Lukwago kyagulira banna Kampala nenge ebisanja bimeka bisatu. Kiriza nti sente zibalina mpitirivu obungi bazikozemu ebintu byetutamanyi byetujja okutegeera nga gavumenti ekyuse. Kati Museveni abagamba ebyo byonna temugenda bisigaza mugenda kubeera baavu balonkupe sena kindi mugenda sibira mu makomera. Olaba ekisanja kimu kyokka balimu ezo kyabadde Nakawa. Aina ambulances, aina emotoka ebyola kasasiro ebi, aina ekimotoka ekisomba ebintu kifuso box bed kijawo kinene. Kitegeeza nti ebyo abikoze mu kisanja kimu ngate member of parliament ono webisanje ebisatu nga meya n'ekisanje ekimu nga yali member of parliament. Kitegeeza nti byali badde akoze byali badde bingi olw'ensimbi zalina okuba nti mpitirivu naye talina wadde obwo obugagga bonna babulina. Oba kitegeera Museveni wamala bakakasa nti temugenda sigaza bugagga buno nga tuvudde mu gavumenti kwe kuleeta slogan egamba protect the gains. Tukuume ebyo bye tufunye. Eyo slogan abo yava mu meeting eyo. Meeting Museveni yatula n'aba opposition ababbi abayaya abafere mwe bakolera slogan eyo egamba nti protect the gain. Kyovola nti kubona teryagiwakanya.
teri agidiscussingako okitegedde ekyo balutamoguzi bemala nga bajogerako simanyi baani basennyonyi baani bebogera ku slogan eyo bano basemuju balukwago bampuuga tebasobola gidiscussingako kubanga bakimanyi yaabwe n'ekigendera kyayo bakimanyi eyo bagikolera mu meeting gye balimu ne Museveni protect the gains kategeddeako ekyokubiri golooza lwaki bino byonna bikolebwa bannaffe bawambibwa basibwa batulugunyizibwa n'abalala ne battibwa lwaki bamusemuju nganda balukwago bampuuga bani abaga nti bali ku opposition era balwanira bana Uganda lwaki tebabyogerako tebasobola byogerako olw'ensonga Museveni abikola kutaasa bo kati basobola bayo bivumirira ng'ate bo bali mu kutegulirawo abantu bo basobola okuyitawo kyokka tebasobola byogerako mujjukire Besigye bwe bali mu kooti abakulembeze baffe bawaayo obudde bwabwe okugenda okulaba nti Besigye afuna obwenkanya mu kooti ne batendinga kooti z'amagye yonna nga bagendayo oba okitegeera ne bavumirira ekikolwa ne bavumirira obulyazaamaanyi obukolebwa ku Besigye njagala ombulire bo abo abeeyitambo b'opposition balwanira bannayuganda mwalabako ddi nga balina ekikolwa kyonna kye bakoze omukolo gwonna gwe bakoze nga bakoze ku lw'okuvumirira ebikolobero ebikolebwa ku bawagizi ba NUP ab'opposition bannaabwe tekibangawo kubanga bakimanyi Museveni abikolera bo byonna byakola eyo ndagaano okyawakana oba obitegedde nkomawo n'ekitundu ekyokusatu endagaano ya Museveni gye yakola n'abakulembeze bammwe be mwayitanga aba opposition tugenze ku kitundu kyakusatu ekitundu ekisooka mwakitambuza bulungi kyatambudde nnyo ekitundu ekyokubiri tekinaba kutambula bulungi kati ekitundu ekyokusatu kyateesa mu kitambuze nnyo kuba kyekisembyeyo baganda bange ebadde enkola ya Museveni bulijjo n'abo bembadde nga muyita ab'opposition ebbanga lyonna nga buli lwabaawo akalulu akatuuse nga waliwo okuvuganya okwembiranye wakati wa Museveni n'oyo abaaliwo ng'ow'amaanyi babadde nga banoonyayo ow'okusatu akendeze ku maanyi g'ono avuganya ennyo ne Museveni nga either basobola omujja mu bo bennyini aba NRM ne mubaamu eyeefudde nga abavuddemu ajje kubanga bwajja aba agenda kusika attention y'aba opposition bamuwagire kuba avudde mu NRM kati nga bo nga ye Museveni kimukolera obanga bamujja mu bana aba opposition bennyini najja n'alaga nti ye yali ku kituufu mu kuvuganya Museveni ekibadde nga bakikola ebbanga lyonna mujjuka baleetako gundi Mbabazi ngavudde mu bo bennyini aba NRM najja n'ekigo forward kye n'akuŋŋanya abo bonna bampuuga baani bemuyita ab'opposition abo bonna bampuuga n'abakukumba ne balyoka batawaanya abantu ne babuzaabuza abantu Museveni n'ayitawo nga twali amugambako oba okitegeera kaakati mu ndagaano eno ekyo bakirowoozezzaako ekyo baddemu bakikole nga bwe bakikola bulijjo Mpuuga abagamba nti ekyo kiyinza obutakola ku luno olw'ensonga tewali muntu yenna ssaawa eno gwe tuyinza kusimbawo ng'agenda tukolera impact gye tunoonya ey'okukakkanya Kyagulanyi oba NUP kuba president taliiwo n'agamba singa wabaddewo omuntu yenna alibaddewo n'alibadde nze ne bwe kibanga nange sisobola kitegeeza tewali gwe tuyinza tuteekawo kubeera ng'avuga akakkanya Kyagulanyi kategedde akantu ako yesu kitaliiwo essaawa eno okuvuganya kuli wakati w'abantu babiri bokka Museveni na Bobi Wine tewali wakusatu gwe banyizeewo nga bwe batyo kikola bulijjo ekyo bakigaana ne bakijjawo mu ndagaano wabula bano ne balaganyisa mukama waabwe okuba nti mu byonna bye bagenda okwogera nga banoonya obululu temugenda kubeeramu kyakujja Museveni mu buyinza olw'ensonga tebalina pulaani wadde solution yonna gye bagenda kugamba abantu nti gye bagenda okukozesa okujja Museveni mu buyinza bagenda kujjanga nga bo boogera ku byabwe bya bifo byabwe yesu akyolaba nti
Elias Lukwago yakutte omuzindaalo juzi bwe yadayogera yagambye Hamisi bwandaba wano anjagaliza kubeera nga ndi magombe naye njagala kutegeeza gwe Hamisi wendi ndi mulamu sina gyendaga ng'alaga abamuwuliriza ng'ayogera nti ekizibu ky'eggwanga ye Hamisi ekitabangawo ekizibu ky'eggwanga ye Museveni Lukwago akimanyi nti bw'ojjawo Museveni Hamisi tabeerawo naye tajja kugamba nti tujjewo Museveni alina kugamba tujjewo Hamisi era mugenda bala mu kampeyini zaabwe ekyokwogerako kyabwe ekyokuvumirira kyabwe egenda kubeera NUP muteeke ewaga Puga bw'anaakwata ku muzindaalo agenda kuba Kyagulanyi nga gwalina okwogerako okuvumirira nga ye alwana kudda mu kafo ke ako kaalimu Kasiba bw'anaakwata ku muzindaalo agenda kuba Kyagulanyi na NUP Mabike bw'anaakwata omuzindaalo tegenda kuba mulala Kyagulanyi na NUP si Museveni tebena bagenda mwogerako nti kizibu kubanga wonna banamwogera ko kizibu mujja babuuza bw'abanga ekizibu mulina pulaani kine solution okumujjako kale bagambe batya nti tulonde Kyagulanyi tebasobola kikugamba kuba kiri mu ndagaano tebalina kigamba bantu bagenda kubeera nga bakuba kampeni zaabwe nga boogera ku bya bifo byabwe butya bwe basekirwalinze ebifo byabwe babere nga babiddamu si bute bakyusa eggwanga kubanga bakimanyi nti okukyusa eggwanga si kuteeka muntu yenna ku bwa MP okukyusa eggwanga si kuteeka muntu yenna ku bwa meya okukyusa eggwanga kukyusa mukulembeze kyovola nti ffe tulina solution ne plan ng'aba NUP ya protestive vote oba kigambo okwekalakaasa yengeri yokka ennyangu ey'okuggyako gavumenti z'abadikiteeta bonna mu nsi yonna etatwala bbanga etatwala budde buwanvu era yengeri yokka etafiiramu bantu bangi engeri endala yonna gyogamba n'abainaale mugye bajja ne ku TV ne bakugamba Museveni yakwata mundu namwe abaagala okumuggyako mukwate mundu mugende mu nsiko bakimanyi bulungi nnyo nti eyo engeri nzibu nnyo etwala ebbanga ddene ate efiiramu abantu bangi nnyo Museveni kyamutwalira emyaka 6 abantu 800 ne bafa okwekalakasa bwe kuba kuluddewo nga gwe mwagalo gwe abadde w'amaanyi nnyo eba wiiki egi ne bw'abatta ng'asse nnyo abantu bangi tasobola kutta mutwalo gw'abantu bw'ogenda ku kya Museveni kyakola 800 baafa n'olwekyo baganda bange mwemuba mubadde mulina essuubi mwabo bonna bemuyita abakulembeze bammwe temujje essuubi lyammwe Kivula Kyagulanyi agamba enkyukakyuka gy'oyoya eri mu mikono gyo ne bwaba Kyagulanyi tomulinda nti yagenda okutuusa ku nkyukakyuka okulonda kujja kutuuka lwe tunagenda okulonda amalosula akalulu bamuwambe bamusibire ewe nga bwe bakikola ku luli kati gwadalinda Kyagulanyi akugambye nti genda weekalakaasa aba kyagambye abakulembeze bamwe bonna bemugenda okuba nabo bajja bawamba abalala bajja bawambira famire zaabwe olabe omukulembeze gwe badde weesiguliddeko bulijjo nga yagamba bannange mukakkane temutabangula eggwanga omanyi bino ebyakalulu biggwa obulamu ne buddamu ne butambula kumba ayogera ebyo nga famire bagiwambye edda omanyi gakuggwemu wano gwo olina okgenda gwenyini ng'omanyi ekyokukola kye tuba tukibagamba kati tukibagamba before genda noonya akalulu kalonde kakuume kabanje tolinda mulala kulagira protestive vote teriko muduumizi gwo muduumizi w'obulamu bwo n'endowoozayo tolinda muduumizi mulala yenagenda kudumira makati tugende tu protesting no kiva mukameze bagamba mukole eggaali mwekolemu eggaali zammwe ng'obudde bukyali tugenda mu protestive vote kujjako Museveni mbagambye protest yengeri yokka ennyangu gye tusobola okujjako dictator mu nnaku entono ennyo nga tufiiriddwa n'abantu batono nnyo okusinga ekirala kyonna kye mulowoozaako kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda abantu be twalowoozanga bino tuzze tubikola era nga tubyogera enkya n'eggulo twabayitanga bannaffe naye ng'amazima gennyini amatuufu agakaayira oyo awulira bano abasajja era nzize nkugamba enkya n'eggulo mu Uganda nga mwami Kyagulanyi tanaba kubeera nga ajja ng'abeera leader of opposition mu bibiina byonna ebiri mu Uganda tewabaddewo opposition ebadde created by General Museveni era ng'ekkiririza mu ye era bano bonna ba propagandists ababaddewo babadde just bali awo nga balya buli ssente n'okuvaayo okubeera nga batubuzaabuza n'okutufuula ntuli basiru bo bayiseewo ebyabwe naye ng'amazima amatuufu tebabeerangako bannaffe kati njagala ojjukire ampuliriza okuviira ddala ku birundi ku biseera biri ebya omusajja amayiddwa nga Alhaji Nasantege Ssebaggala ono yaliwo naye byagenda okufundikira gye byakkira yonna nga bakugamba
nti omugenzi Haji Nasser Ntege Ssebaggala yali omu ku bawe b'amagezi aba Mwami Museveni. Oyo y'omu ku baali abavuganya Mwami Museveni, era aliko ne mmeeya ow'ekibuga Kampala. Naye nkugambye byagenda okufundikira, byagenda okuwunzika nga Haji Mmeeya Ntege Ssebaggala omugenzi kati yali presidential advisor wa Mwami Museveni. Kakati no oyo y'omu kuba opposition benjagadde okuwerako example entuufu yennyini otegeere opposition ebaddewo emyaka n'ebisiibo. Mulabe Balukwago n'abantu abalala bonna basse mu Junganda, abaana bangi abakwatibwa, abamu battibwa n'okuttibwa, waliwo abaabuzibwawo. Bwe mubeera nga mwenna koosi y'emu oba koozi nga y'emu, nga muli ku ludda oluvuganya gavumenti, nga mulwanyisa omuntu omu, nga mulwanyisa Mwami Museveni, ampuliriza, kiki ekigaana abantu bano okuvaayo ne bajja mu kkooti babeeko abantu abamu be beeyimirira? Tukakase nti abantu bano mu butuufu bantu batuufu, bali genuine oba bali legit mu nsonga zino ez'okulwanyisa Mwami Museveni. Besigye bwe yakwatibwa n'atwalibwa mu kkooti ey'amagye, twalaba abantu ba Nuupu, kwaliko leader of opposition, kwaliko Secretary General David Lewis Rubongoya, kwaliko ne president yennyini mwenye. Bano baasituka nga kuliko n'ababaka abalala nga Honorable Betty Nambooze, ne batuuka n'okutuuka eruzira mu kkomera okulambula Besigye. Abaffe abantu ba PFF abaasigalawo abatali mu kkomera nga bw'olaba Besigye, okuli abantu abamu ab'amaanyi nga Lukwago, basse mu Junganda. Lunaku ki lwe mwali mubalabyeko mu kkooti yonna oba oliawo nga bazze okuwolereza kati kye tuliko essaawa zino? Kubanga essaawa zino abantu ba NUP bawambibwa. Twetaaga abantu ababeeyimirira abali credible, twetaaga ba lawyers nga Lukwago. Abaffe ani yali alabeko ku Lukwago mu kkooti ensangi zino, oba e Masaka oba e Kawempe, ngazze okuyambako okulaga nti naye y'omu kubanyolwa ku bannaffe abaawambibwa? Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, paleedi eyakubibwa eyafuuka nnamulanda ng'amabeere g'embwa, era abantu bano bakakasa nti buli muntu gwe bakwata bamuteeka ku fayiro eno ey'abaali ku paleedi. Abaffe twebuuza, era nga bwenzize nga nkyogera enkya n'eggulo, eyakomandinga paleedi eno Kyeyamaani Nyanzi lwaki ali bweru ng'abantu be yakomandinga ku paleedi ate bo bakwatibwa enkya n'eggulo ne basombebwa? Gye buvuddeko waliwo amawulire agaafulumye okwosa eggulo nga nga galaga nti abasajja bombi abawuba bendera zaffe okuli eya Uganda n'eya National Unity Platform ababeera wali ku kitebe essaawa yonna bagenda kukwatibwa. Wabula ate njagala owulire ebyama. Sauda Madada okuziza ku mawulire agagenda mu maaso galaga nti ono okwatibwa kwe kuliko ebibuuzo bingi nnyo wadde ng'ali munda. Tetuyinza kubeera nga tugaana okikonda eminga oba okivumirira, naye ng'okusinziira ku birengerwa bw'oba okubya ettooki bazze bakwata abantu enkya n'eggulo abali mu nkyukakyuko no nga tebamukwata. Bw'asaze eddiiro n'alaga nti agenda kujja independent naye ne bamukwata. Wulira ebigambo bino tukomewo. Olunaku lwaleero lwakubiri ebitongole ebyokwerinda bikyagenda mu maaso okukwata baganda baffe ku nsonga ya paleedi. Wuliriza bulungi, ntambuliza vidiyo eno Munnayuganda, ntambuliza vidiyo eno, tutambuza vidiyo etuuke ddala ku bakulu munda mu gavumenti eya Mwami Museveni. Now olunaku lwaleero lwokubiri twongedde okufuna amawulire nti mambuka g'eggwanga Uganda waliwo bannakibiina kya NUP abalala abakwatiddwa ku nsonga y'emu ya paleedi. Kakati simanyi abakulu abali mu bitongole ebyokwerinda bwe kiba nga mugamba abaana be muli mu kukwata bo bakwata nsonga ya paleedi, simanyi paleedi eyo mwagyetegereza bulungi oba temwagyetegereza? Tubawo obutambi mu bwetegereze, kubanga muli mu kukwata abaana musobola mugwe mulina okukwata ne gumulina okuleka. Nze ndowooza paleedi oba nga gye mugamba gye mukwatira abaana era nga mugamba ebyakolebwa ku paleedi eyo byali bibi gye muli oba nga bimenya amateeka, ndowooza omutwe omukulu mu paleedi eno waliwo abaagikulira. Simanyi tubawo obutambi muddemu bwetegereze. Tusaba nga Bannayuganda abaakulira paleedi eno be bamusookerako okukwata. Abaakulira paleedi eno asookera ddala ye mukulu Fred Nyanzi ya paleedi nga paleedi eyo. Ensonga y'okubiri paleedi gwe baagipaleedingira yaani ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, era ye yalambula paleedi eyo.
Owokusatu ye first lady oba mukyala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Babi Ntungo ye bebamu kubali ku parade yawe bagirambula n'owokuna Secretary General w'ekibiina Esigiro Wesirubongoya tusaba bwe kibanga ensonga gye mulike ya parade nga gye mukwatira abaganda baffe bonna nsamusoke mukwata abantu bano muleke kubanga mulondayo mukwisawo ebyammwe ndamulaga eggwanga mulage ensi nti kituufu abantu bano bemusibye bemuli mu kuwamba buli lunaku ne bemugenda okuddamu okuwamba nti mubakwatira nsonga ya parade kyekiresa bano abateekawo parade eyo oba abakuliramu okuteekawo parade ne mukwata ate abagirimu bwe buzibu oba abagitegeka n'abakozesanga ebikolwa. Fred Nyanzi yennyini yakolanga chaka bwati nga abagambe bigabbo bimugamba mu byamagye kakati tusaba n'okusekusaba nga temunaddamu kuwamba mwana wa muntu temuddamu kukwata mwana wa muntu musoke mutukwatira abantu abo asokera ddala Kyagulanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina gwe bakolera parade muddeko mukwate Fred Nyanzi muddeko mukwate Esigide Wesirubongoya n'abala mutandikireyo waggulu bumuna mwalo okukwata balabe waggulu tetugenda kuddamu kubogerako mukwate n'abaana bonna abali wansi naye ekimala nze mumbuli oba temulina butambi mbubashe yalingire bonna nga we byali bigenda mu maaso. Guys musayalinge video eno ebatuukeko tusaba mukwate Kyagulanyi mukwate Mr. Kyagulanyi mumukwate eyo parade gye mugamba eri mukwasa abaana yali gwe bagikolera era tebako majji mukolera yagirambula n'ogirambula ne baganda baffe mubaleke kale ombamagala bakwata musoke mukwate bana abakulu abe waggulu mukwate Esigi mukwate Mr. Kyagulanyi ye mutwe mukulu yes mukwate tutegere nti ensonga gye muliko eri serious era teri mu mbeera zonna naye nedda bwe kibanga mukyagenda maaso n'okukwata abalala nsaba mukwate abakulu abakulembera mu parade eno nga ye Kyagulanyi ye Fred Nyanzi Esigi n'abalala ku mitendera gyonna naye abaana be mukwata abakola mmere ya leero family zaabwe mugenda zigamba ki muntu nebya badde gulo mu kooti bambi musajja watu Edi Mutwe akana ke kamtulidde kati nikalaba daddi ne kadduka kagenda wa daddi kyokka ebisirikale talina na magezi talina na kisa nebituka nga bijjayo omwana oyo bulumichi mulowooza mitima giri muteka mu bannayuganda ddala nsaba mu kikome mukwata abakulu abakulya parade eyo we bali bamanyiddwa n'obutambi we buli tugenda tandika bubawa mutukwatire Kyagulanyi mutukwatire Esigi mutukwatire Fred Nyanzi tugenda kuddamu kunyega kigambo kyonna yes siwe kiri kakati nno eyo yemu ku mbeera ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Ampuliriza bino byonna nga bitambula okubeera nga bigenda mu maaso mu nsi Uganda ng'abantu bangi bakyawambibwa bangi bakyabuzibwawo nakutegeezeza nga tutandika nti ekkooti ey'ensi yonna ng'etandise okuwuliza omusango gwa Joseph Kony ono ate alabiseko mu kkooti era amaze emyaka egiwerako nga bagamba mbu yabulira mu ggwanga erya Central African Republic mu bibira byeyo mbu omusajja ono gy'awangalira era gy'abeera kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwewunyisa eggwanga erya Central African Republic ate amagye agalikuuma ga UPDF ga ggwanga Uganda nga kino kitegeeza nti security eri mu nsi eyo eva Uganda n'eyambako gavumenti yeeri abaffe bwe kibanga waliyo security y'eggwanga Uganda Kony ono yababula atya ate nga eyo gye babeera jjukira nti Kony bagamba yaliko mu bitundu by'omwambuka mu ggwanga Uganda bwe yavaayo n'ayingira eggwanga erya South Sudan lino bwe yalivaamu yayingira eggwanga erya Congo bwe yalivaamu n'asalekereje n'ayingira Central African Republic bo nga bamulaba bwakulosinga booda bw'ava ku eno n'abatolokako nadda ku booda endala n'abatolokako nadda ku booda endala n'abatolokako mpaka ku booda ya Central African Republic era ne bamanya nti gyali wabula ono abafamire ye mukazi we abaana baaleetebwa gavumenti y'eggwanga Uganda era twabalaba mukyala wa Kony n'abaana ne barelative aba Kony bonna nga bazze nga batuuse mu ggwanga Uganda era ne batwalibwa n'entebe ewa Mwami Museveni wali mu State House abaffe twebuuza bano bonna abantu abaleetebwa ab'eŋŋanda za Kony
kwabulako omuntu n'omu asobola okuwaayo kkoni nti ali mu kitundu bwe kiti mu ggwanga erya Central African Republic. Bino byonna bibuuzo neebuuza bwebuuza okuwawaabira omuntu ng'ono n'amala ebbanga ly'amaze nga batugamba nti yabula talabikako, ali mu nsozi, ali mu bibira, kyokka nga abantu be ate tubalaba nga bali mu State House ne Mwami Museveni ababadde bawangaala naye, ababadde babeera naye. Jjukira nti ono kigambibwa mbu yaguddwako emisango egikwata 36 era ng'emisango gino mingi nnyo era minene nnyo gya Naggomola, nga muno mulimu okusalako abantu emimwa, okubajjamu amaaso, okubasalako ennyindo, okubasalako amatu, okukwata abaana abato abatannaba kubeera nga beetuuka, mbu n'abayingiza mu magye okukola ebikolwa ebyekiyeekera. Era ono mbu avunaanibwa n'ogw'okukwatanga abakazi ku kifuba, mbu n'abeera nga abaleepinga atali omu abatali babiri, n'emisango emirala mingi nnyo okugambye gikuwatya ddala eyo mu 30 egimuvunaanibwa. Kaakati nno mu komenti abantu bakimazeko kkooti ey'ensi yonna. Buli muntu yenna yabadde akomentinga yabadde alaga nti kino kiwaani kyennyini ekiwedde emirimu. Mwampuliriza, osobola okuddayo konolaba komenti zino ezaatereddwayo abaana ze baakutte ne bascreenshottinga ne baseeka mu TikTok. Ojja kulaba obutambi obwalikodingiddwa, naye otunule mu comment section tewali muntu n'omu yakomentinze ng'alaga nti kkoni gyali. Abantu bonna abakomentinze babadde balaga era nga bakikakasa lunye nti kkoni taliiyo, era mbu kkoni yoyoyo eyamuteekayo. Mu bufunze njagala osokolire emboozi eno, ebigambo bino bikulu ddala ku Joseph Kony, ate tukomewo n'amawulire gaffe amalala. Nzikiriza nkutemere mu musango okugenda mu maaso gwa Joseph Kony. Abamu beebuuza kkooti emusalira musango, oluzungu luli awo lutabike naye ebigendererwa byagwo ndowooza nekyo ekigenze maaso mu kkooti. Basically nja kuyitira mu case timeline n'abalooya kiki balikolayo, kuba ekisooka abalamuzi tebazze kuwuliriza musango wabula bazze kuwuliriza bujulizi obuleeteddwa abalooya abagezaako okuggula omusango ku Joseph Kony. Omusango war crimes and humanitarian crimes emitendera ebiri. Kati balina okuleeta obujulizi obumala okukakasa abalamuzi basobole okugenda mu trial, naye ate tebasobola kuwozesa muntu ataliiwo. Kitegeeza ne bamala owuliriza ne bagamba obujulizi buli credible bumala, era balina okumala okukwata Joseph Kony ne bamuleeta. Bamala omuteeka mu kaguli wali, awo ne batandika okugenda mu trial okuwuliriza omusango. Mu bufunze tukyali mu kukuŋŋaanya bujulizi, mu kwanjula bujulizi obuliwo. Kakati wotunira case timeline oba obujulizi obubaddewo, abasajja bano bwe bakuŋŋaanya bwatandika mu 22 mu operation gye bayita Iron Fist. Operation Iron Fist amagye we gakwateko ne gagenda mu South Sudan ne gatuuka eyo ne gasobola okufefeeta Kony, okubagana n'abajasi ba Kony, abayeekera ba LRA ne basobola okubanga balina bye bakuŋŋaanyayo, ebizibiti, ebintu ebyo okulaba embeera nga bwe yatambula, abantu be batta. Kati nayo bakuŋŋaanyawo obujulizi mu 22. Kati mu 24 ebajja gundi amanyi etteeka eriteekawo kkooti y'ensi yonna eya ICC eya Rome Statute eryo nalyo ne bagezetinga ne batunula oba they qualify okubanga batrayingibwa nga bagezaako okwagala okulopa omusango. Obwekitegeera kati investigations ne zitandika nga bamaze okukakasa nti nno basobola okumulopa. N'amagye gagenze mu operation Iron Fist ne confirming nti ddala Kony gyali atulugunya abantu. Kati awo ne batandika investigation officially mu 25. Investigation ne zitandika, in fact 24 yali aggwakaawo. Kakati mu 25 ICC ne issuing arrest warrant ekwata Joseph Kony ne banna abalala nga bwe baali abakulembera obuyeekera abo n'emisango gye yabateekako gyafulumira ku arrest warrant eyo. So Interpol ne batandikako okubayiga, red notice ne zifuluma ne zitandika okubeera nga ziissuinga buli wamu bw'omulaba mukwate ebintu bwe bityo bamuteekako price. Kati abamu ne bajja nga bakwatibwa, abalala ne bajja nga bafa. Bajje no bonna nga bwe bajja babalistinga balina okukwatibwa, bajja bafa abawerako paka bwe bakwata Ongwen bwe yeewaayo ne bamukwata wanene mu Uganda. ICC ne mutumya era n'agera n'awolezebwa awo mu 2021
n'asinzibwa omusango n'asibwa emyaka gyali 25 bwe bati mukomera naddamu n'apiiringa bwe bityo kati olwaliro gibadde giweze emyaka 20 bukyanga Interpol n'ensi yonna enoonya Kony nga temulaba baloya ne bagamba nedda kooti ikkiriza omusajja tumunoonyeza tubuze tetumanyi wa gyali naye ikkiriza owuliriza obujulizi bwaffe omusingisa omusango kati kooti kyesonga kyewuliriza omusango ogwo bwe mala owuliriza obujulizi obwo then welaba nga buli credible kati balina okuddayo banoonye Kony bamukwata bamuleete mu kaguli awo atandika obuwozesebwa asingizibwa omusango kati kyekiba kikola kyekigenda mu maaso nabagambyeko emabega newankubadde tubifolowinga tebirina nnyo impact y'amaanyi gye biyinza kukyusa mu revolution yaffe eno nti bana ebituyambako kakkanya ku Museveni oba okumukuba mu ngeri emu oba endala okuleka nga ffe tulina obujulizi obumala obusobola okukyusa omusango guno naye n'aguyingiramu mpozi oguwoza guve mu kkubo naffe emisango gyaffe oba gye twaloopa ku gavumenti eno nayo gitandika okuwulizibwa oyinza okugamba kale ku nsonga ng'eyo naye otherwise tubuwuliriza naffe tukimanyi bulungi nti okunoonya emyaka 2 nga banoonya Joseph Kony naye nga tebamanyi gyali ba Osama bin Laden bakwatiddwa ba Saddam Hussein abasajja babadde n'amaanyi nga Gaddafi bakukuddwa yonna gye balina bakwatibwa naye Joseph Kony n'abula oba waliwo yamuteekawo nga project n'amala n'amubuzaawo kati atubuzaabuza kakati nno ebyo bye bya Kony wabula bino byonna nga bigenda mu maaso olunaku olw'eggulo Alex Waiswa Mufumbiro ono nga deputy spokesperson wa National Unity Platform yaleeteddwa n'atwalibwa mu kooti wali ekanyanya wabula ono yakimazeko abeewungula yakimazeko abantu bonna ababadde mu kooti ku ssaabo ababadde ku mitimbagano gyonna nga batunulidde kooti nga bwe yabadde egenda maaso ono yakakasizza nti abasajja babadde bamuwa ensimbi empitirivu nnyo okulaba ng'ava Mwami Kyagulanyi alekerawo okumuyita pulezidenti we era nga kigambwa mbu ono yaguddwako emisango egy'okukola dduyiro wabula ng'ate ekyewunyisa ku lunaku lwe baakola dduyiro ono musajja wattu teyali nawo yali ali mirimu gye mirala nnyo era n'obutambi bwe obugyeyo ono toyinza kubaako omulabako wonna mu katambi yadde n'akamu n'akatono nga mulimu Waiswa kaakati nno ono emisango agambye nti eyamuwawaabidde ali mabega wa kino kyonna ye musajja ametwa nga Michael Kabaziguruka agenda kwesimbawo ku tiketi oba ku kaadi eya NRM eri mu bitundu eby'Nakawa East Waiswa Mufumbiro gyagenda okwesimba wabula Waiswa Mufumbiro wadde atwaliddwa eruzira mpaka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno lwanakomezebwawo asobole okubeera nga asaba okweyimirirwa kakati nno onalaze nti ye sawuti yasimba tayagala kumanya ono rochafu ekiba kibe agamba tewali muntu ayinza kumujja ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu oba oyagala oba tuyagala era ono agamba nti mu NUP tajja kuvaamu okujjako olunaku lwalittibwa olunaku lwalifa lwe lunaku lwalisembayo okugamba nti Mwami Kyagulanyi ye pulezidenti wange naye ng'akyali mulamu wano waliwo okulya n'okkomba essowaani ono alayidde n'akomba kwebaza eriibwa n'agamba oba kufiira mu kkomera oba kukola kutya nze gwe mmanyi ali omu ye Mwami Kyagulanyi badduka bakimanyi tetulina musango era ffe tetulina musango batunana tetulina musango emisango banoonya minoonye bambambye nga bampamba ku kooti eno ekyo kikulaga nti amateeka tegakola owamba otya omuntu ng'omuwamba omujja ku kooti I was a visitor of court ne bampambira ku kooti that speaks to the usurping the capture of power of our country mbadde nga mbagamba bulijjo nti the doctrine of separation of powers has a lot of sanctity in the governance of any country. Omuntu alina okuba nga judiciary bwakiri yeetengeredde, omuntu alina okuba ne parliament ng'ekola, omuntu alina okuba ne executive ng'ekola. Naye kati mu Uganda executive, judiciary ne legislature biri intertwined, byonna biyambako okubeerawo kwa nakyemalira. Naye nsuubiza bannayuganda nti tetwewaayo okulwana era tujja kulwana paka ku lunaku olusembayo nga tetulina gwe tutiriiridde. Bantuukiridde mukomera nga bangamba mbe ku Kyagulanyi Robert Ssentamu
era nga batesa n'omuwendo gw'essente oguyinza okumpeebwa. Naye njagala babuulira wano olwaleero nti ekyo tekisoboka kuba tetuwagira muntu, tuwagira idea. The idea of making this country free for all. Nze ndi wano fayiro bakakola nga 6 bwe bambuze no statement bakisazamu, bwe bambuze bakisazamu. They are on a fishing expedition, but even on their fishing expedition they have not found fish. But I'm here to waste court's time. Court zine emisango mingi nnyo gy'abantu abati. We have a lot of backlog nga koti. Ate namwe koti, I am one of the agitators of your rights. I am agitating for your independent financing, such that when you have money, nobody influences you, like all other institutions. I have unequivocally stated that when we take power, the judiciary will have independent financing like all other sectors. And that I will stand with. So, as I stand for your independent financing, stand for justice. That's my statement this morning. People power. People power. Can you please? Everywhere. Buno obusajja bwakutte omusoge yeekoyeredda. Abugambye oba munzita nze mpagira Kyagulanyi. Mugumu! Leka nkubuulireko. Museveni ebyokukwata abantu wono kitegeerera nti eyo yafuuka old fashion. Bannayuganda baabimanyiira. Wabibamanyiiza nnyo. Kati sawa zino balaba biri used. Kati kiki ogenda okukozesa obbatiisa? Kutta. Otugumbudde nga bannaabwe nga balaba bwe bati. Bakimanyi gwe abakutta oli mutemu. Naye owulira obugumu bwe boogeza. Obuwulira obuvumu obwo. Kankubuulireko emabegako wali eri twawanikanga firigundi ne tumala emyaka nga tuli mu firigundi paka we twakitegeera nti tuli mu game zo tuzinira ku ngoma zo. Kati sawa zino ogenda kutuuka nga gwe ino zinirako ku ngoma zaffe tukukubire kwa mapiano tulabe oba onoosobola okukola ki, onoosobolaga amagumba oba oganaasobola okukongojja mapiano. Nkubuulira leka nkubuulira oli mu kutestinga amazzi. Oteekayo akati ne kaggwerayo n'osibako kanne waako ne kaggwerayo oyagala kulaba buwanvu bw'amazzi. Wonootegeerera nti ago tosobola gawugiramu obudde bujja kuba bugenzeze. Nkubuulira bannayuganda njagala mukitegeere kino. Mu luno olutalo tayimu ya protestive vote tetuyina komanda kubanga Museveni ajja kulowooza okukwata abakulembeze bonna. Ffe tubeerawo nga betulinze. Mu protestive vote ffe tetulinda. Yeffe bakomanda bannayuganda. Ebizibu byo Museveni byakutuusizzaako bye bikuvuga okubeerako nekyokola. So si kubeerako nti simanyi tulinda gundi atulagire, simanyi gundi ayina otulagira. Nkubuulira Museveni kano tayinza kukawona. Ekirala tebakulimba mb'olina okubeerako ne woolina okukuŋŋaanira tayimu y'okusituka. Bw'otandikanga okusituka buli omu asitukire mu kifo kye. Soke muwere mujjule temumala okujjula musonge gye mwagala okugenda. Leka nkubuulireko tetuyina location nti weewano anti buli woyogerawo nti wano wetukuŋŋaanira nga Museveni ateekawo amagye nga Museveni ayiwawo poliisi na biki. Leka nkubuulireko tayina security esobola mukuuma nga ya Uganda yonna. Ekyo nkikubuulira yensonga lwaki yatidde n'akugamba to protect the gains. Kyategeeza nti mwenna muveeyo mujje tweyambe tugenda. Yes, naye tasobola kukolera statement ekanga ate balala beebase kubanga bajja kwegatta ate kubagenda omulwanyisa. Yensonga lwaki asigala akugumya n'okulaga nti ye mugumu. Kati obadde oyagala akugamba eki? Ekyo kyalina okugamba akugumye. Tasobola kugamba nti anti tuyeba anti tuyebyeyebye. Abantu bonna be bakutte tugenda kubeeteera. Waba tabatadde ffe tujja kubata. Yes, tujja kubeeteera ng'agenze. Ffe point eriwo Museveni kugenda byonna bikole. Ebigambo byonna by'owulidde omukulu Alex Waiswa Mufumbiro ono nga ye deputy spokesperson National Unity Platform agambye talina kyatidde yadde n'ekimu yadde n'akatono era byonna bigenda maaso. Agambye ekyo kire kyankuba kijja kukya. Wabula nga bwe nkutegeezezza nti okusinziira mu comments abantu ze bakomentinze kiviiriddeko mu State House okubeerayo akasattiro okukankana n'okweraliikirira bano nga bagamba bw'emisango bawaaba gyaki kubanga tewali muntu n'omu yabawagidde nga kino kiraga
nti ensi yonna oba abantu bonna kakati babuufu. Ebigenda mu maaso nibo babuzaabuza otya, nibo balimbalimba otya, nibo teekawo diversion ezifaanana zitya. Abantu bagezi, abantu babuufu. Ekigenda mu maaso butereevu babeera bakimanyi. Gwe ne bw'okola eddagala ne bw'osaddaaka amaguja oba olimba. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti abantu basirise busirisi naye olunaku ensi lwerisituka abantu ne beekyanga ne beekomamu ogutaaka, abasajja bano baliraba ensi nga bwefaanana. Akuume